Ebbaluwa y'ekitongole ky'obwannakyewa ki Muslim Peace Building Network Uganda eraga nti yatuuka mu minisitule y'ebyobulamu ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno. Okusinziira ku muyima w'ekibiina kino ekirina ekitebe kyakyo eggombe mu Butambala Mutyaba Mustafa, embeera eno eri mu malwaliro ga gavumenti era ng'enyigiriza nnyo abasawo abakyala abayisiraamu kyokka nga tebaagala kufiirwa mirimu gyabwe. Mulago National Referral Hospital teyagala na kubalabirako ddala. Kiruddu, Kawempe, Nakaseke Hospital nayo ebagaana, Mityana Hospital, Mubende Referral Hospital, Iganga General Hospital, Kapchorwa, Twina Mpijirete Center for, Kasanga Teresa Center for, Gombe General Hospital, Butambala. So far, those are facilities tufuna complaints okuva mu bannansi baayo nebaga mugende ekibuli gye mubamu ebikkirira. Kino kiwaliriza Supreme Mufti alamulira ekibuli Sheikh SILIMAN KASULE Ndirangwa okusaba minisitule y'ebyobulamu okuvaayo bunnambiro etangaaze ku nsonga eno ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Abakwatwako ensonga eyo tubagamba nti muleme kuleeta lutalo lwe mutajja kusobola kuzikiza. Bannayuganda bakooye. Sheikh KASULE Ndirangwa agamba nti bwe kibanga kituufu kuno kuba kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Ekyasa kino si kyakusosola kutunula mu ddiini kuba obutokiriza busiraamu teryakuganda. Sinza nga bw'oyagala ne omusiraamu mulekere eddembe lyasinze nga bw'ayagala. Mulekere ayambale nga bw'ayagala. Wabula omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Vivian Seranja atutegeezezza ku lukomo lw'essimu nti ebbaluwa eno ebadde tennabatuukako. By which office? Ministry of Health has offices. So whose office was that, ma'am? Josephine Namakumbi, NBS, Amasengejje.